Amma baada, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Program Buuza Imaam Abdul Hamid Kizito Musenzala ndage manya gange ndine Imaam Ahmad Sulaimani Cheyune. Mukamusabe olamuse kubatuuliriza. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamuhu wa barakatuhu alayhi. Amma ba'du, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Matenda majuvu ga Allah tabaraka wa taala ashatu wadu wangazi. Mubimu kubitwa tegeera nga sitwabimanya ya Qur'an al-Karim. Naam. Singa twamanya obuzito bwayo ebigambo bya Allah obuzitoba, singa tewaliwo kintu kyetuwabudde bungi mu lunaku nga Qur'an al-Karim. Allahu akbar. Obuzibu bwe buli kyetwamanya wali kalonsambulira, naye twakubanga twamanya obuzito bwa kitabo kya Allah Qur'an al-Karim, singa kikyasinza okujjumbirwa, singa kikyasinza okutegekera emikolo abantu bajje bakiwulirize mu bimu, singa twabimanya, singa tukiwa obudde obutagambika, kyekigambo kya salafu salihin. Man qara al-Qur'an mutti'a bi'aqlihi wa in balaga 200 sana. Omuntu jakumuwa Qur'an al-Karim, Allah jakumuwa obwongo nga busaza kimu ne bwayingira emyaka 200. Wa in balaga 200 sana ne bwayingira emyaka 200. Qur'an al-Karim jokumuwa obudde obungi mubyofuna ng'ojja kufuna empere wa Allah. Ne mu mbere ne yabulyo oba n'obwongo oba ne reasoning capacity y'amaanyi, oba n'obwongo butegeera mangu, oba n'obwongo budduka eshapening obwongo. Era gwe gyogendereza basoma Qur'an al-Karim tumalaga mugwiragwira otyo, reasoning capacity ebangazi ebyo ndese ku bya health Qur'an al-Karim. Wotegerera ebyo bitwalinga embawalabo abasajja batumisanga babanga bazeeyi. Nze bano nsobola okulaba lekikyala bato wano e Uganda. Eri bakulaga lekikyala ng'olabira ddala omusajja kyekyo olidde nga n'amagezi magazi, naye wano lekikyala bamuleeta ng'ayagala kwenkana mwiza oluusi nga n'empala gisibira mu mwoyo. Naye abasajja nga bakadde bakulu naye nga bategeera obutegeera ne bw'okola bukuluzi. Amanya kyayinza okuwa ebitabo nga bimeka okukola namanti emuluma kwata sente osokogenda ogula ejuyisi onywa okomewo, nakujja muleki kyasooka ogenda oguleka juyisi okomewo. Babanga basajja bagezi nnyo, naye kiki bo basoma Qur'an buli kanaku tebayosa nebagiwa obudde. Kati mu bintu byetwamanya tetwamanya buzito bwa kitabo kya Allah tabaraka wa taala. Batunyumiza Ibn Baz yanatera okufa Allah musaasire, yafulumya statement yewunyisa ensi, yagamba nti abakubanga yakimanyirewo obubereberye obudde bwonna yali ajja bwa Qur'an al-Karim, kyokka ngera yali ali mu Qur'an nga yaweereza nga naye alaba kyabaddeyo tekimanyi. yagiwa akadde katono, yagaba kubanga yamanyirewo bifo obulamu bwe bwonna obuvubuka n'obukadde yali ali bwa Qur'an, kyokka nga olwedde yali mu Qur'an al-Karim nga gyasomesa yakulira University of Madina Islamic University. Ali mu ilimu tafsiri nyaga nti Qur'an yajiba buseera. Abakimanya mu buvubuka yandijiwadde ebiseera. Obubaka bwange obugenda eri omwoyo gwange ne bannaffe tetwamanya buzito bwa Qur'an al-Karim. Naye nga bwonkutudde nnyo. Ani gwe butakutula? Ani gwe butakutula? Tulidde ekigambo ku mutima nga ndabira ddala Qur'an tetugiwa na budde. Tetugiwa. Omuntu wali naku 2 nga tuli mu Qur'an, ennaku 2 ne zigwa wali, naye nga teri yazibya nga tatunudde mu mawulire Facebook, WhatsApp. Singa obudde wetuteeka ku Facebook ne WhatsApp bwe tukyusa ne tuwa Qur'an, kati ate bwe tuwa Qur'an ne tubuliza ku Facebook tuyinza ate okugaggawala ne tusunga ne wano we tuli. Bwampuliriza obudde bw'otunula mu Qur'an mu mwezi bw'oba okyusa obuze ku WhatsApp yo, kati bw'oba WhatsApp obuze mu Qur'an wanaite emyezi 3 ojja kundeetera ekirabo.
ojja kulaba nga tokyalina na biseera bya togenda kudenda okumanya whatsapp gyeri ngule bwegye kutina nekyekugasa tugende ndibizo tukweraziz television wonna wooli oba okiraba agamba nti omukyala wange ebyeddiini yamusingako kubitegeera kakati yagamba tasobola kukkiriza kumunywegera aga nti amalusu Enagisi lwaki oyagala ategwa okunywegera kigaba kiganda nakimuluma n'abuuza mu busiraamu ekyo kiramulwa kitya abazungu twakiganda baza by the way kiss kakati ekigambibwa nti amalusu makyafu si kituufu amalusu si makyafu era ne bagatunya ku lugoye lwo teruggwamu wezo ne bagatunya ku mubiri tetugamba nti tokyalina wezo ebintu byonna ebiva mu mwana Adamu mu mubiri gwe byonna ebiva mu mubiri gwe tebirina buzibu bwe bivuddemu taggwebaako wuzu n'olugoye kwe bitonye tebirina buzibu okugjako ebiyita mu makubo 2 byo bwe bivuddemu avaako wuzu n'olugoye bwe bitonye nebirumalamu wuzu naye bisigadde amaziga senyiga amalusu entuuyo omwana Adamu avaamu ebintu bingi nnyo nyinyira ebintu bingi ebiva omwana Adamu omusaayi ba mutono ba mungi nokwerumika teoli kikosa wuzuyo gwe bivuddemu n'olugoye bwe bitonye tiwali kibikosa ku wuzo okuggyako ebiyita mu makubo 2 ebiyita mu makubo 2 ebikosa wuzu mu mbeera zonna n'ebikyusa kkala n'ebikyusa obuzito n'ebikyusa olusu byo bikyusa kati kiba nga kisse mulimu ku makubo 2 oba tulina wuzu gwe bivuddemu n'olugoye okuggyako ekimu kubiyita mu makubo 1 amazzi agazaala go mu lugoye tegamala mu wuzu lulusigala bulo kati amalusu g'omwana Adamu tegalina buzibu matukuvu ebbanga ligamala nga gakyali mu kamwa naye bwe gavaamu ne gagwalibwa bbali gafuuka kyenyinyalwa naye tegatuka ku levo ya Enagisi ebbanga ligamala gakyamulimu munda tegalina buzibu n'ebirala ebisinga obungi ebbanga libanga bikyali munda biba bitukuvu kalunsambulira ali mu kuvaamu ne bidda ebbali awo kubanga era ffenna tukimanyi nti akamwa k'omuntu kaba katukuvu era kayonjo era akayonja nnyo naye bw'omala okuwanda wali tosobola kukwatamu ati era tekikirizibwa mu shariya kulwaki kasomala okuwanda wali biba bifuse byenyinyalwa kati ono kyayagamba ekisooka okunywegerangana programu nkulu nnyo Mubafumbo era ekubirizibwa mu busiraamu kubanga yemu kubikuuma abantu bano nga bakwatagana ate twagala mukwatagane kati ate bw'ogijjawo bwotuleetera obuzibu programu ebeerewo ono yategeera bubi nti ono mpozi nga omu ku babiri mukyafu teyeyonja bulungi yagamba nti n'akasenya nkatambula nako nsooka mu kiyigo musenye nga ndowooza nti kyeyali agendako nti waliyo omuntu asobola okusenya naye nga alinamu ebirwadde ebirala era ng'asigala akuba akaso nekyo kisoboka oba n'amannyo okutalaga nga gamulabikira bubi byonna bisoboka ebyo naye yeyonje so si kutamwa emu ku ibaada ez'obufumbo kubanga ebyo nayo ibaada tegeeza oba alyazamanya munne erimu n'empeera zitagambika okay kati oyo abatagudde mu tteeka lino wayiro liri mutwafifiina ng'akendezezza ekipimo kya munne ekyo wayiro liri mutwafifiina yali ayogera ku kilograms ne liters n'ebiri mu layini eyo agabapima ebijanjalo nga tebiwera abapima ng'ateekamu endebe lumonde naye ngeri wansi waliyo ekituli era nsibemu ngaesibemu olwayi naye ekyo kiri mu bulyazamaanya so si mubakendeza bipimo oteeza kuyingira babipimirawo ebyati era birina kwenkana kilomeka oba buzitoki mbadde mmanyi nti naye aba alyazama kubanga kati aba tayagala oba mutereko naye ati bwatuuka okwagala okusaba ssente zokkameza n'olekawo entero ate lutalo yayagala omujjulize tayagala mujjuliza muteeko mu miteeko gy'obulyazamaanya naye ekisiwa awayiro abawayiru balala naye nakano kankanyiga okubanga kanyiga oba ndabo banabo bagwayo akaba takisi ajanaga nti akutuusa ku paaka n'akutuula eno n'akusuula eno ewaffe waggulu kyokka nga malaganye kutuusa wali yalwagwawo bulyazamaanya alidde sente zo n'atakola byemwateesezza
yetatuukirira ne mwayiro abakiriza ebipimo lwaki yagadde oganyiga yeeyo anti mumuwa ssente zange antuuse ate n'atatuusa ate nga singa muwezi tatuuka ye ayinza n'okutugira mu motoka wekiri era nawe oba okoze kikyamu tetwateseza ezo naye oyo si wawayiro abawayiro bangi wayiro yauma idhin lilmukathibin wayiro lilmutaffifin wayiro lusenyi kibangirizi kinene kiri mu muliro waliwo kategorizi z'abantu Allah bagenda okuteeka mu kifo ekyo muba omulimu abakendeza ebipimo muba omulimu abalimbisa balyaga Allah n'abalala kati oyo wa taxi si wawayiro ebyo si bipimo naye mulyazamaanya abalyazamanyiza sente za munne mu kukyamu Okay, a fresh mind international nti rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aga nti ekkirizibwa okugisoma mu swala naddala nga tuli ku sujudu ezimu ku dduwa mwanadamu zyatandirise mu swala oba ya wajibu oba ya farada yedduwa eyo ezimu ku dduwa zitandibuze mu swala ya mwanadamu oba ya farada oba ya wajibu oba mu kaseera konna oba afunidde omukisa okusaba ku Allah yedduwa eyo rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar yaja mu suratul baqara ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أي الله مرزق وفي تكسب توي birungi by'eddunya nekunkomerera tuwe birungi era tukingirize n'ebibonerezo by'omuliro tewali kigaana gisoma musalo munda oba yawaji oba yafaraba ne muduwa eza bulijjo zonna efitinga buli wamu eyo tewali wetagenda ate ng'ezinga ebintu bingi ezinga ebintu bingi ayi Allah tuwe ebirungi by'eddunya lwakuba salafu salihin batugamba nti edduwa ebirungi by'eddunya byesaba biri bibiri al-hilmu wal ibada kubanga byesomanga nnyo edduwa eyo nnyo era yamu ebyo so tolowooleza ebijanjalo okulala bulungi nogandi atina fi dunya nezibangalo nemmoka nemodo bana bityalina sente niyo Allah yamwanukula yasoma nnyo edduwa eyo namuwa ebirungi bya dduniya kubanga ebirungi bya dduniya eno ebisingayo kubanga birungi biri bibiri al-ilmu wal ibada ubwo bugagga bw'edduniya ebisigadde byonna drama anti bisigala tunajjo biraza elimu ne ibada kyeki mu Luganda irimu kati bitwogera bino okumanya okumanya ebikolagana n'eddiini yo n'okusinza Allah mu butuufu omusinza nga buli kaibada gakola bwe bugagga bwo bwogenda okujja ku dduniya ogenda bwo mu akhira biri ebibugagga ebisigadde byonna bisigala kuno tulina kyotolako n'ekimu byo byakusigala naye ebyo byo tubitulegera era amakutiya n'amakutiya omwanadamu galina okufiirako ennyo okukuŋŋaanya al-ibada wal-ilm ebyo bibiri fugana amakutiya ge tufaako aga simoni gona gasigala kuno ayina linda si obwenkomerero abatakyalina wadde naye omuntu adde alina ibada ze bulungi amakutiya n'amakutiya gonna agasitula nakkirira nage magombe nayingira eri n'amakutiya ge kyenaze nga biryodolo adde akakasa rabbana ati era kiraga nti edduniya yetegeeza al-ilmu wal ibada yennyingo yayo eyokubiri wa fil akhirati hasana ne kunkomerero tuwe ebirungi by'enkomerero ejjana bagifuna nakiki n'ibada ebirungi by'enkomerero bifuna na ibada naye ate era waqina adhaban nar notuwonye n'ebiwonzo by'omuliro era naye babiwona nakiki nakola ibada naye tugende tukayanziza era no Aisha ndowooza kigwe kino kifaanagana nga waliwo twatandikidde. Aisha abuuza nti singa mba mbikulakulane empapula ne zigaana okubeera nga zeebikula waliwo lizikwata naga nti nengira ku tuluusu nempandula ku ngalo nensobola ozibikula ekyo ava amalusu kyo Kiramulwa Kitya naddala nga ngatadde ku kulane tewali buzibu kikirizibwa era kyolaba okukwata Qur'ani mu salatu tarawihu
nga Imaam asaaza ng'onokwata Qur'an omugoberere oteekeddwa okuba ng'ogimanyi bulungi. Abamanyi bakwata abagimanyi ennyo. Lwaki? Anti oyinza okubikkula olupapula ne zijja 3 nga gwe tomanyi n'olyoka onoonya waali ettaka lyayo neddako n'ogimala ng'onoonya Imaam waali. Naye abagimanyi Qur'an bwe zijjira muli n'atunulira waddako amanya nti omukuleze egasse n'asika bw'ati n'anyoola ne lufuluma mu lunnaabo. Agimanyi yakwata, atagimanyi tokwata. Bankanikira mu yasaluna tokwata. Wamba ayagala agendere ku mune Imaam. Kitali kibi. Naye obuzibu buli ejja kubikkula olupapula zijje 2 nga bwe totegedde otunule wano olyoka onoonye waali. Naye amanyi kubanga bamanyi ayiddako wali. Bw'abikkula bw'ati nalaba nga ate yeeri onye nti oluyingidde mu lunaabo. Kiba kitegeeza bahafizi be bakwata ne bali friendly nnyo ku Qur'an. Kubanga gy'okuma okuba ng'oli friendly ne Qur'an ne bwe bwati wakwata basoma busome n'omanya essuula naye nga tewakwata. Gy'okuma okuba friendly nayo basoma aya wakati eyo mu Araafu n'owulira kissa n'ogera eri mu Araafu eyo naye nga tewakwata. Ako katubulamu nnyo. Ebiseera gye twatandikidde ebiseera katubulamu nnyo okubeera friendly eri Qur'an. Kubanga time etuuka ng'omanya nti kale Suratu Hijr oyo ali mu Isra ng'omanyirawo naye nga tewakwata. Waliwo omwami Sheikh waffe Matanga Abdurrahman yabeeranga Kibuyawo nga teyakwata Qur'an naye mukama wange ogenda bawo ekiwe n'osoma kutuba n'abiddamu byonna n'abitankulatankuula aya gyasoose okusoma esoma bweti ne bweti limusula gundi ate tuga nti bano omusajja amberedde ki edda nga tukyali bato nga tutya ogenda wosoma kutuba Abdurrahmani abiddamu byonna naye nga teyakwata. Naye nga yakimanya ali kati nga bw'ogira bwoti amanya nti ali wano ogira bwoti amanya ali wano ogira bwoti amanya ali wano. Kakulu nnyo bannange tuyingireko mu nsi ya Qur'an al-Karim. Abantu bali mu nsi z'emipiira babbinkira, abantu bali mu nsi z'embalaasi simanyi nefunula wano babbinkira nga n'omusala omusaayi mupiira waliyo n'abali mu nsi ya Qur'an. Ye bali baddu Allah simanyi oba nze naawe tuliridde wano.